ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. حياكم الله جميعا وبياكم وجزاكم الله كل الخير وكثر الله من أمثالكم. نعم، ما تنلز ومدفوق تنلز وآي الله تبارك وتعالى جل جلاله عم نواله دائما نني متين دا مجفو أغتينا بكندف الله تبارك وتعالى غتم سوا غتم وغيرا الله تبارك وتعالى أبيرين غسا أكساسلا إبينغني محمد صلى الله عليه وسلم ويا الله تبارك وتعالى guyawo obusiramu ne tulimu olunaku leero nga buli ekigenda okugasa sallallahu alaihi wasallam yakikugamba ndabo omulungi na buli ekigenda okubeera nga kikkosa yakikugamba sallallahu alaihi wasallam kati kitegeeza gwe ayina okusalawo mu mikono gyo eitha obule oba olungame okusita ku nsumiso mbaka sallallahu alaihi wasallam. Naam, ekigambo ekituufu twongera obajjukiza n'okubategeeza ntuli mu mwaka mupya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah tuli mu mwaka mupya nga sinabagamba mwaka gwe tulimu nagwe twayingidde bitugenda kubeera nga tunulako kusookera ddala amannya ali mu maaso gammwe gwe mutunuddeko olunaku lwa leero si mulala okuggyako Umar Asad Aliya Abu Tasnim. Umar Asad Aliya Abu Tasnim era nga nviridde mu kitongole ekya Daaru Tawhidi wa Sunna. Ekitongole ekyo mwana wattu kyekimu ejamaiya emu ku jamaiya ezo eziri mu ggwanga muno ezavayo okubeera nga ziyimira ku sunna ne tawhidi ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Era nga ekitongole ekyo mwana wattu kikola ebintu bingi okutwaliza wamu omuli okutwala abantu e Makka mu umra ne hijja mu mbeera emu oba endala. Era awo wennyini twongera okutegeeza abantu bonna ti hijja twetandise okuwandiika bonna inshallahu tabaraka wa taala abanatambula naffe mu hijja y'omwaka guno gwe twayingidde omupya. Ekigambo ekyokubiri kitoo kitegeka durusu ez'enjawulo charity organization wa hakadha n'ebintu ebigwa mu mbeera emu oba endala. Era ekitongole kino amakanda gaakyo gasimbiddwawo Nalukolongo ku Market Plaza level 2 room number 107. Era nga alhamdulillah abasobodde inshallah tabaraka wa taala okwagala ebisinga oyitawo olabe nga otegeezebwa obuweerezebwa obutuufu obusiraamu. So ekitongole kiyimidde ku muteeko ku mulamu omukulu ogwa tawhidi nga nakyo tawhidi kyekintu allahu tabaraka wa taala kyeyatonderako abantu gwe musingi gw'edduniya n'abantu bonna nga omumanyi w'ekitiibwa Hafidh al-Hakami rahimahullahu waraahu we yagamba nti أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. يقام بيشينتو يشاسوك ردلوك كتاكو معنا دامو أول واجب الله يشاسوك كتاكو التوحيد يقام تشيرا جلو ساملا جلو قال الله يقام القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون. الله تبارك وتعالى يتوندا مجننا بانتو إلا ليعرفون أو إلا ليعبدون وكجيو بيلا تمتجيلا mumbere mubera. So kyecho mumbere mubera ekigambo ekyokubiri nga njogedde nga ntandika tuli mu mwaka mupya omwaka 1448. Alhamdulillah sallallahu tabaraka wa taala atusonyiwe ebyayise mu mwaka gwe twavuddemu era guno tufiire mwaka gwa baraka ne progress mbuwangazi waffe n'obulamu bwaffe mu mbeera emu oba endala. Era nga twongera okuyozayoza mwenna abaasi olunaku lwa Ashura n'ennaku ezikyagenda mu maaso mu mwaka guno kumbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu yatugamba mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti afdalu siyami ba'da Ramadan okusiiba okukyasinza okuba okulungi kwe kusiiba kwa Ramadan. يقع أفضل الصيام بعد رمضان وكسوك تشاسز أولوجه في رمضان شهر الله المحرم وميزقوا الله ومحرم قلنا وميزقوا الله إلا يجمعكم يزي أجامي زنغي يقام الله من القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هن كاتجينيمي يزقونو قوليقومو infacti قوسوكا so تلونغو سيزيمو تبيرينغا tubeera mu bantu abo abakkiriza abagenda okukola ebintu Allahu tabaraka wa taala byasinga okubeera nga ayagala era nga asiima mu mbeera emu oba endala. Ndaba mu programu yaffe gye tulimu eno ennungi eya da'wa olunaku olwaleero tugenda kweyigiriza ku kiyitibwa al iman. Omusomo gwaffe guyitibwa omukkiriza omusiraamu yenna akkiriza atya empagi omukaaga ez'obukkiriza.
empagi omukaaga ez'obukkiriza buli muntu kyensuubira tuzimanyi ffenna barakallahu fiikum lakin omusiraamu oba omukkiriza okutuula mu kifuba kyo olina imaani ozikkiriza otya amakulu tuzikkiriza tutya empagi zino omukaaga wakadhalika ng'olaba nti tulina empagi z'obusiraamu 5 nga bwe kijja mu hadithi ya ibnu umar radiyallahu anhu oba hadithi emanyikiddwa egamba nti obusiraamu bwazimba ku mpagi 5 ne babeera nga baazimenya wakadhalika n'empagi zino omukaaga bwezito bwe zajja mu hadithi eya sahaba yitwa umar bn al-khattabi radiyallahu anhu hadithi jibril bwe yatunyumiza hadithi eyo ne babeera nga bamenya empagi ezo omukaaga ez'obukkiriza wakadhalika kitegeeza omwana adamu ono okubeera nga azikkiriza atya omusiraamu yenna ndaba omulungi n'oyo ampuliriza barakallahu fiikum namwe empagi zino esookera ddala ekisooka kya byonna awuwala nga tulina kutingira mpagi ez'omukaaga ez'obukkiriza n'engeri zirina okubeera nga tuzikkirizamu abooluganda abampuliriza abanda abalungi abannyinaze ne mumbeere mubenda nam kisookera ddala imaani kyeki tubeera bashekhe bangi ku bituuti ebyenjawulo ku misomo gyabwe enjawulo mu duruusi ez'enjawulo nga wallahi batukubiriza okuba abakkiriza ayati nyingi mu qur'ani allahu tabaraka wa taala ng'alina ekifo ekinene kyalaga mu qur'ani ng'akoola abakkiriza ya ayuha alladhina amanu aya mu qur'ani nyingi kitegeeza abakkirizo abange imaani kyeki obukkiriza kyeki omwana adamu ne basaba bamugambye entakira mu masajidi waawa nawaala okubeera nga beera musajjamu min mukkiriza agamba inda ahli sunnati waljamaa obukkiriza mu ntegeera entuufu ya ahli sunna waljamaa kiyitibwa annutqi kiyitibwa ekisooka kyonna ekiyitibwa obukkiriza mu nzikiriza oba mu ndaba ya ahli sunna waljamaa kitegeeza al-i'tiqaadi okukkiriza ddala bilqalb n'omutima gwo mukkiriza ono abeera nga omutima gwe mukkiriza ekyokubiri wanutqi billisaan n'obeera nga omaze okwatula amakulu n'oyatula obukkiriza abo bimaana n'oyatula nti oli mukkiriza ekyokusatu walamal biljawarih bw'omala okubeera nti okukkiriza bimaana n'okkiriza omutima gwo nti oli musiraamu oba nti oli mukkiriza n'oyatula ne ku lulimi lwo wakadhalika walamalu biljawarih gobereza obukkiriza abo ne amalu biljawarih bimaana balabe ebiyungo byo nga bikola emirimu egy'obukkiriza bituga emirimu gy'obukkiriza ndakakasiza ddala buli andaba omanye emirimu gy'obukkiriza inna alhalalu bayin walharamu bayin kati emirimu gy'obukkiriza gimanyikiddwa wakadhalika ngaessala okusiiba okulabeko abava e makka emirimu egyokozesa jawarih bimaana emirimu gyokozesa ebiyungo byo walamalu biljawarih emirimu egyo gyegiraga nti oli mukkiriza kati idhan bimaana omwana adamu ono okubeera nga akolera ddala ebyo emirimu egyenyigirwamu abakkiriza kiraga nti oli mukkiriza ampuliriza ekitiibwa n'agamba nti yaziidu bitaa obukkiriza bwe twogerako ekitiibwa mpuliriza oba ndaba bweyongera nakugonda omuntu gyakoma okubeera nga agoyera allahu tabaraka wataala mu mbeera emuoba endala gyakoma okubeera nga allahu tabaraka wataala amukkiriza salamu obukkiriza al-imaanu yaziidu wa yanqus al-imaanu yaziidu bitaa obukkiriza bweyongera nakugondera allahu tabaraka wataala bimaana bweyongera nakukola mirimu mirungi wayankusu bilmaasiya era nebubeera nga bukka oba nga bukendeera nakubeera nga omwana adamu ono ajemera allahu tabaraka bimaana akola amaasi kakitegeeza mpuliriza ekitiibwa wegendereze obeere mu bantu abo abalongoosa abatali bantu bonoona mu mbeera emuoba endala naam empagi z'obukkiriza tugenda ziyitamu katono nnyo tugende tuzikkiriza tutya nga omusomo gwaffe wetwogedde ebyo tugenzeyo okulaba nti imaani kiki tetugenda tusomako namwe ekisooka kya yonna empagi esooka al imaanu billahi okukkiriza allahu tabaraka wataala tugenda allah tumukkiriza tutya mu nzikiriza entuufu abasiraamu ekyokubiri wa malaikati n'abamalayika ba allahu tabaraka wataala wa kutubihi n'ebitabo bye wa rusulihi n'ababaka be walyaumi al akhir neonaku lwenkomeero walqadari khairihi wa sharrihi min allahi taala ne qadari ya allahu tabaraka wataala khairihi wa sharrihi ebirungi n'ebibi kitegeeza omwana adamu ono olina okutegeera nti empagi ez'omukaaga tuzimenye ozikkiriza otya gwampiriza ekitiibwa ekisookera ddala al imaanu billahi yatadammanu biha arbaat umuur empagi zino
empaji esookera ddala mu mpaji z'obukkiriza eyitibwa imaanu billahi okkiriza allahu tabaraka wataala tugikkiriza mu mbeera nnya nga bwe kyajja mu kitabo ky'ekitwa imam ahmad bin huwail rahimahullah yagamba nti obukkiriza tubukkiriza omukkiriza akkiriza empaji esooka ddala mu kusookera ddala mu mbeera nnya esooka kya yonna al imaanu birububiyatihi omukkiriza ono alina okukkiriza allah birububiyatihi rububiya kibayita arrububiya obulezi bwa allahu tabaraka wataala arrububiya al imaanu birububiyatihi okkiriza allahu tabaraka wataala n'obukkiriza bimaana rububiya bwe tuyita obulezi الربوبية ملمي ولغاندا ربوبية أقامتي ربوبية تشيش الربوبية أقام هو الإيمان هو توحيد الله بأفعاله كوكيز الله تبارك وتعالى مكرزا نكيز الله تبارك وتعالى ngo mukiriza kule bikola ebyobulezi bimaana ebikolwa binga Allah tabaraka wa taala bikola mithlu ngo kutonda Allah tabaraka wa taala ye mutonzi wa buli kintu kyonna era tewali muntu yenna wadde simu siraamu asobola kugamba nti enensi yeteekawo bwetesi oba teyina mutonzi bimaana ffenna tukakasiza ddala abasiraamu n'abatali basiraamu nti Allahu tabaraka wa taala ye yatonda ensi eno n'eggulu n'ebigirimu fi sittati ayyaami thumma stawa ala al-arushi yamalu bitonda mu nnaku mukaaga n'abeera nga yagenda ku arushi Allahu tabaraka n'abeera nga yatebenka ku arushi ye kale kitegeeza mumu kubiraga nti Allahu tabaraka wa taala mu rububiyya wa Allah bwaga tukkirize naye tumukkirize naye al-khalq okutonda nti Allahu tabaraka wa taala ye khaliq ye mutonzi ebitali Allahu tabaraka wa taala byonna makhluq bitonde ate nga abasiraamu tulina kusinza ani khaliq si makhluq kitegeeza omusiraamu yenna bwakasa nti Allahu tabaraka wa taala huwa al-khaliq gwolina okusinza tolina kusinza makhluq ngebira byonna ebitali Allahu tabaraka wa taala kiyoba ki makhluq ekyokubiri arrizq okugabirirwa kw'ebitonde byonna abanga Allahu tabaraka wa taala ye mugabirizi w'ebitonde byonna yagamba law tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi singa abantu bano abanadamu bali beesigamira Allahu tabaraka wa taala haqqa tawakkulihi nga omwesigamira ndufu bw'okumwesigamira la razaqakum kama yarzuqu at-tayr Allahu tabaraka wa taala mu hadithi yagamba sallallahu nti yanditugabiridde ffe abanadamu nga bwagabira obunye bugenda buyala budda buki kati rizqi y'ebitonde Allahu tabaraka wa taala yagimanyi yagamba hadithi al-qudusi yagamba ya ibadi khalaqtu li-ibadi fala tal'ab gwe muddu gwe khalaqtu li-ibadi fala tal'ab nakutonda kunsinza fala tal'ab tozanya nagana rizqi yonna mala dogiteekateeka tubikwatako omwana adamu balalikiva omwana adamu tebwandibadde ku rizqi kuti kusinza Allahu tabaraka wa taala kitegeeza rububiya w'omwana adamu nokulongoosa nakubeera nga asiza Mungu subhanahu wa ta'ala mu mbeera ennungi eyo entuufu mu nkola entuufu Allahu tabaraka kitegeeza rizqi y'omwana adamu omuntu yagiina kitegeeza abo ne bakunganda okukuliisa nga Allahu tabaraka wa ta'ala teyategeka kubeera nga olunaku olwole tolina kikasobola kukola ekyokubiri ekyo ensonga eyokusatu era Allahu tabaraka wa ta'ala yakyusakyusa embeera kwa muhawwil al-ahwal kati obulezi Allahu tabaraka wa taala bunene agamba mwanyi w'ekitiibwa rahimahullah nga nyolesiga mu rububiyya aga هذا النوع قلوا متيكو قد أنكر به الكفار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يقول صلى الله عليه وسلم باري بينو متيكو قم متما جاوي أبشرك بومرين بوغ أول بتكيز الله تبارك وتعالى والنبي بك كسدلا الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق بلشمو ياشكولا amukozi obubijjona naye muteeko wadde bagwina tegwabayingiza busiraamu ganti kati wadde bakkiriza byonna nibafuuse basiraamu la tebafuuka basiraamu kati omukkiriza kitegeeza ki ti wadde oli Peter oba Petero oba Matayo oba mu mbeera yonna wadde akimanyi ddala nti Mungu subhanahu wa ta'ala Katonda ye yatonda ensi n'eggulu n'ebigirimu era yamugabe tasobola nti Yesu yatonda ensi tasobola kyogera lakini wadde byonna abimanyi tekimufuula kuba nti musajja musiraamu la tekimufuula kuba nti musiraamu bal ayina mmala kwogera nakkiriza nayogera shahada nayingira obusiraamu kitegeeza obusiraamu kitegeeza kwogera na bigambo noyogera nti ashhadu an la ilaha illallah noyingira obusiraamu kati omuteeko wadde bagwina tegwabasoosa kuba nti bayingira obusiraamu kati ensonga esooka ddala
kungajo tukizama Allah tabaraka wa taala mpaji omukage zo ukiriza al-iman bi rububiyyah tukiza mbulezi Allah tabaraka okumanya Allah tabaraka wa taala huwa ye mukozi wa buli kintu kyonna tayambibwako Allah mu wakatonda we mu nsonga ezo ndai ye mufuzi owenkomero bimaana yasaana okubeera mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an bwe yali ayogera mu suratu mbasirabidde mu suratu Anbiya yagamba singa mu nsi muno mwalimu bakatonda te Allah subhanahu wa ta'ala walimu bakatonda babiri ensi la fasada nebadde yonooneka kitegeeza tuddamu muki ti Allah tabaraka wa ta'ala talina kimuyambibwako. ensonga eyokubiri n'agamba wal imanu bi uluhiyatihi omukkiriza ono alina okukkiriza bi uluhiyatihi bimaana okukkiriza ddala uluhiya mu mbeera y'okumusinza okumanya nti Allah tabaraka wa ta'ala uluhiya oluganda lwange sinanyongera kinywa naye uluhiyati okukkiriza mu uluhiyati bimaana okukkiriza nti alina okusinzibwa kankivulamu ekyo okukkiriza nti alina okusinzibwa. agamba kitwa uluhiya huwa tawhidu llahi bi af'ali al-ibada kuiza Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera z'okumusinza n'okukkiriza nti Allah tabaraka yoyo akola sharia y'obusiraamu yakkiriza okukola ebintu mu ibada bimaana tolina kukola ibada efuluma bwe bagenda nti ogenda sinza Allah mu rububiyya kusoli mu uluhiyya tolina kukola ibada eyo efuluma mu kye bayita ibada Allah ze yateekawo shar'an ezirina omukolo wa mithlu ad-du'a tokola ibada ya kusaba Mungu subhanahu wa ta'ala ibada y'okusaba n'ogikolera ekitaya Allah tabaraka bimaana n'osaba ekitaya Allah tabaraka wa ta'ala agamba idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yurshudun. aba idha sa'alaka ibadi baddu wange bakuwombozaako baga inni qarib nze ndi kumpi ndiwo okwaluka edduwa za buli muntu asaba bansabira banzikirize oba lyonna abano kitegeeza okusaba abange tolina kitonde kyo kyogenda kusaba kikuwe wadde ebitonde binafu wadde tebisobola wadde okukugasa wadde okukukosa tebisobola. Ibn Abbas radiyallahu anhu watunyumiza mu hadithi eyewuunyisa agamba kuntu radifa nabi sallallahu alayhi wasallam omwaka olumu agamba nali abeegawo embala siyomba sallam radifa agamba musallaga ya ghulam wa gunfuka inni uallimuka kalimatin ngenda bako n'ebigambo byenkuyigiriza yamaga ihfadhu Allah yahfadhuk. Ibn Abbas wekuma Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukuma nagamba wekuma Allah tabaraka wa ta'ala tajiduhu tujaha kujja musanga mu nsonga zo olwenjagaddemu yagamba singa ensi yonna ekuŋŋaana abantu bonna kuva ku yasooka neyasembe mu majinni n'abantu ne bakuŋŋaana bonna ala an yanfa'uka bishay baggaseyo n'ekintu kyonna shay kintu kyonna tebasobola illa Allah subhanahu kyeyakuwandiika era ebeegasa babeere nga bakukosaayo n'ekintu kyonna Allah nga tekikuwandiika tebasobola kukosa. kitegeeza tukijjawo ekyo nti omwana Adamu ono kutegeera nti Allah tabaraka ibada zonna zetukola shar'an tunazikola Allah tabaraka tokera ku makya n'osaba ekitonde kyonna kitali Allah tabaraka wa ta'ala tosaba ekintu kyonna mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala saba Allah yekka ye mujjuvu. abanga abaana Adamu bwe basabibwa banyiiga singa omuddo ojja n'omusabayo n'omutegeeza ensonga zo fulani n'ensonga gundi n'ensonga gundi wallahi bwona ajja kuwa olusooka olwokusaba ajja nyiiga ajja funya feesi Allah takoowa abange gwe tulina osaba tosaba ekitali Allah tabaraka wa ta'ala gwe tugamba ensonga zaffe. ensonga ey'okubiri tulina okukola ng'oggyeko okusaba ibada eyo ezimu ku ibada ndimba egizambo za ibada ezirimu gamba ibada ezo zajja mu muteeko nti muzalina okukola ezisembe just nkwisizamu katono agamba nti an-nadhir okweyama abasitaamu tukkiriza okweyama okujja nga tuyama ku Allah tabaraka wa imaana teweeyama ekintu kyonna ekifuluma mu shariya y'obusiraamu. nze neeyamye nze haaju gundi tuli muzimbe waffe ekiggwa kya gundi esabo ngenda teekako bati bwegati haji oba okuzobiya kitegeeza tutegedde n'okusala titusala okujjako Allah tabaraka kyatulagira okusala imaana okusenda Allah tabaraka wa ta'ala. naam tugende mu maaso tugamba hadha an-naw' min at-tawhid guno omuteeko nno ogwa uluhiyya mu miteeko gya tawhidi omuteeko guno huwa alladhi jahada al-kuffara gye gimu ku miteeko abakafiiri gye babeera nga bawakanya mu kusooka era gwe muteeko ogwavaako kuba nti abashirika atandikibwawo guno omuteeka nti bagutegeera ne babeera nga batandika okubeera nga basinza
ebitali Allah tabaraka wa taala kitegeeza yenna agenda okukiza Allah tabaraka wa taala mpaje tuliko mukaga tebera musomo gafuwe tuliko ategeere nti Allah tumukiza bi uluhiyyati bi rububiyyati n'ensonga esembayo bi asma'ihi wa sifatihi okukiza nti Allah tabaraka wa taala ensonga eyokusatu bi asma'ihi wa sifatihi okukiza nti Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi mumanyago wa sifatihi n'ebitendo bya Allah tabaraka wa taala ekitendo kye kisooka agamba isma wa sifati agamba nti wal imanu bi kulli ma warada fil Qur'an wimudono okukiza Allah tabaraka ebiyeteeko mu Qur'an ebiyogerako nti abiri wal ahadithi sahih ne hadithi sahih wal ahadithi الصحيحة لحديث زينتوف من صفات الله التي وصف بها نفسه إبي الله تبارك وتعالى بيتنا نبيون تعبيري ورسوله نبغى صلى الله عليه وسلم كتوكيزوا متكاكو يغام ليس كمثله شيء هو السميع البصير الله تعالى فاشتا كتوكيزا متenda nabitendo ibiye byatetenda ne wala bange kitendo kiyitirivu obulungi kyasukuluma tomutenda na kitendo kya kubeera nga teyakyetinda nakyo Allah subhanahu wa ta'ala ina ebitendo bimaana omwana ayate kikirizibwa kuyita kitonde kyonna kitendo kya Allah tabaraka wa notume ekitendo kya Allah kino kyogera mu mbeera si yakulumba si mu mbeera yakuvvoola kitiibwa kya muntu yenna bali nga ge mazima okutuuma omuntu nti gwe omusiraamu okukyogera nti kamala byonna ng'ekyo nakamala byonna wa Buganda owekitiibwa kamala byonna wa Buganda nga bwe batera omuyita ekitiibwa ekyo abange si kya kitonde ekyo kubanga kyo kyennyini tesobola kwemayira byonna amala byonna ya Allahu tabaraka wa taala ye kamala byonna bimaana yasaana kubanga yamala ensonga z'ebitonde byonna ye kamala byonna n'ogamba nti maaso moji ebitende byonna mu mbeera amanya gewayo ebitonde mu mbeera ey'okubibajjana n'okubyazama naye nga sige babirimba kitegeeza twegendereze ibadallah tumenye nti Allahu tabaraka wa taala yayina ebitendo ebirungi lakini era tekikkirizibwa mwanadamu ono kuwasafa Allahu tabaraka wa taala ebyo byateeteekako tomuteekako byateeteeko Allah kyokka kyeyeteekako kyekikubirizibwa gwe okumuteekako Allah kyateeteekako gwe n'oba olaba nga kiwomberevu kiringa sukaali muganda wange owekitiibwa mpuliriza oba ndaba kireke tokaka mbeera oyinza okukkana nga mu butuufu wallahi oyo kyezza oyonoonye mu kifo ky'okwagala tofuna empeera kitegeeza al iman bisukalimukiriza bwotyo tukkirizamu empaji esooka empaji ey'obukkiriza nga mmaliriza empaji ey'obukkiriza empaji y'okutya Allahu tabaraka y'okkiriza Allahu tabaraka wa taala mumpaji mukaaga ez'obukkiriza tulabyeko ensonga ssatu ensonga esemba ey'okuna al imanu biwujudihi enfeera yabadde esooka kukkiriza ddala mu kubawo kwa Allahu tabaraka wa byonna adde obukkiriza nekkiriza nti Allahu tabaraka wa taala gyali teyeteekawo bwete sabange Mungu subhanahu wa ta'ala akoze binene ebiraga nti omwanadamu nti gyali Mungu subhanahu wa ta'ala singa osoma Qur'ani ajza kweyanjulira emite mu nfunda nnyingi yagamba mu Qur'ani ezimu ku aya ezisinga okuneewunyisa yagamba farja albasara karratayn mwanadamu ge farja albasara karratayn tunulako mu ggulu awo olaba ki Allah abange Allah ateeke eggulu kiraga nti Allah tunulakaawo nawa fi anfusikum afala tubsirun ngo wala woti teweraba goloza weteekawo bwete tewali ayakuteekawo Allah aba Allah subhanahu nanyonnyola amanyiga nanyonnyola Allah kitegeeza gwe yakoze Allah omulimu gwe okweraga Allahu tabaraka wa taala kweraza Allah kweyanjulidde Allah mu Qur'an mu hadithi mu bitonde mu nkolaza Allah kweyanjulidde gwatanna mutegeera kitegeeza mutegeere okuli byasinga okusima ne byasinga okola ogenda kuona kati omukkiriza empaji esooka ey'obukkiriza eyitibwa al imanu billah tugikkiriza mu nsonga nyi soka biwujudi llahi tabaraka wa taala kukkiriza nti Allahu tabaraka wa taala gyali ekyokubiri okukkiriza mu uluhiyatihi wa rububiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi bwetyo tukkiriza empaji esooka mu nzikiriza bali sunna wal jamaa enzikiriza entuufu okukkiriza iman eyitibwa imanu billah ensonga ey'okubiri eddako al imanu okukkiriza bilkitaabi
okukkiriza al-iman bil malaika okukkiriza mu malaika ba Allah tabaraka wa taala tugambye okukkiriza mu malaika ba Allah tabaraka wa taala al-iman bi wujudihim okukkiriza ddala nti gye bali Allah tabaraka wa taala yabatonda bwe bakugamba ko togaaniriza firimu nedda Allah tabaraka wa taala gye bali yabateekayo gw'okikkakatako kubakakasa nti gye bali era bakola service ez'enjawulo buli muntu bamukolako service bamalayika ba Allah tabaraka wa taala okusa ku mbeera gye basetinga ne gye bateekamu okubeera nga bakukolako gwe omwana ndaawe kati al-iman biwujudihim okukkiriza mu kubeerayo kwabwe ekyokubiri ina okukkirizamu al-iman bi asmaihim okukkiriza mu mannya gaabwe aga Allah tabaraka wa taala ge yatugambako كجبريل وميقائيل والرقيب وعتيد ومالك ورضوان وهكذا وكذا من يقام ملائكة غاغا تغامب الدواكو كواسيو نانتو ماني بايتريفو كاملا بايتريفو إلي موكو بيتونde بيا ملائكة ebibanja Allah yabesigaiza tewali amanyi muwendo gwabe illa Allah kati malaika obakkiriza nti gye bali Allah tabaraka wa taala yabateekawo bitonde bi Allah kati okukkiriza mu mannya gaabwe gw'omukkiriza kikkakatako kuba okukkiriza mu bamalayika nti gye bali n'okkiriza amannya gaabwe gonna agatugambiddwako n'agatatugambiddwako imaanu bakkiriza nti gye bali kibategeeza ekyo al-imaanu bisifaatihim kukkiriza mu bitendo byabwe mu sifaati za malayika al-malaikatu la yashrabuuna wala yakuluun tebakkiriza nti bamalayika tebalya tebanywa babeerawo bati Allah yasinga omumanyi لا يشترون ولا يأكلون لا ينامون ولا يتزوجون تبيبا كايتي بواسا ببيرو بات الله يسيغم مانيا كصفات الذكر غوينز لبا غوكومانا ادم صفات ezo nzibuku gokuzima entaininga tosola belo nga tolia oyo ntutuka butusimbula amanzani abadu nezwela saa 8 mwenda nga tebannalya oyo jako mu masajidi ezenjawulo nga basambe basamizi balinga abafudde saa 8 mwenda gwolina kuwangaira kulya na kunywa ekitali kuba malayika agamba la yanamuna wala yatazawwajun tebeeba kayete bawasa gwolina kuwasa okuwangaala eyo sunna ya bubumbwa nkola ya bubumbwa kwambiri kujja kubanja ekyokubiri olina kwebaka ojja kukowa kati bote beebaka ate webati kati okiza mu sifaati zaabwe ensonga y'okusatu n'ensonga y'okuna al-iman okukkiriza nti Allah tabaraka wa tabakola kintu kyonna okujjako Allah tabaraka wa taala kyabalagidde yagamba Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tebajemira Allah tabaraka wa taala te wa yaf'aluna ma yu'marun bakola byokka Allah tabaraka wa taala byabalagidde okukola kikulu kati abamalayika ba Allah tabaraka wa taala tubakkiriza mu kiwita al-iman bil malaika kukkiriza mu bamalayika tugeesoka kyonna tukkiriza biwujudihim tukkiriza mu mannya gaabwe Allah ge yatugamba tukkiriza ensonga y'okusatu mu bitendo byabwe ne tukkiriza nti basobola kukola kintu kyonna illa ma amara Allahu bihim okujjako Allah tabaraka wa taala kiyabeera nga balagira okubeera nga bakola tebeetuma bimaana ensonga ey'okusatu oba empaji ey'okusatu mu mpaji z'obukkiriza yeyitibwa al-imaanu bil kitaabi okukkiriza mu bitabo bya Allah tabaraka wa taala eyo n'ensonga يتضمن 4 أمور يزينغرامو ensonga eziri mu nsonga nnya ensonga esookaddala al-iman bi anna Allah okukkiriza nti Allah tabaraka wa taala yasse ebitabo ebyo okukkiriza nti Allah tabaraka wa taala ebitabo ebitugambibwako ebitunyumizibwako nti yeyabissa tegaali mabaluwa g'abantu ng'etulina abaluwa ga Pawulo ng'etulina ebintu ebyenjawulo nedda bubaka bwava Allah tabaraka wa taala kalamullah kati nti byava Allah bikkiriza ddala kikkatako gw'omusiraamu imaanu esookera ddala ku bitabo oba omukkiriza engeri n'okkirizamu ebitabo bya Allah tabaraka wa okkiriza nti byava Allah tabaraka wa taala gwe mbeera nti neoba nedda byava Allah tukimala gwe tokkirizibwa kuteekawo okulaba nti anene kati nga olaba ebitabo bino kati bintu byali by'Abawarabu Allah yategerako nti Abawarabu balina enkola eyo Allah nassa aya zibuzaabuza Abawarabu alif lam mim ta sin qaf ha ya ain sad aya nyingi kale aya n'Omuwarabu yennyini singa oboga nti teyabya Allah bintu by'Abawarabu gwe genda obuuza Omuwarabu basobola okuvunula ebigambo ebyo byensome
ogenda ombuuza taha kitegeeza ki qaf nun genda ombuuza bitegeeza ki ajja gamba Allah asinga omumanya kitegeeza si byabwe kitera kodiga omukkiriza kukakasa nti bwekibange bitabo si byabwe obikakasa ddala obikolerako omutufu obikolerako nti byokolerako si byabantu banno bya Allahu tabaraka wa taala. Ensonga eyokubiri al-imanu bi asma'ihim okukkiriza mu mannya g'ebitabo ebyo kal-Qur'an wat-Tawrat wal-Injil waz-Zabur. Amannya agagambibwako nga Qur'an, Tawrati, Zaburi ne Injili bana Injil amanya g'ebitabo ebyo obukkiriza Allah yasse ebitabo ebyo bina ebimanyikiddwako ffe tumanyi Tawrat, Injil, Zabur. Ensonga yokusatu aga tasdiqu ma sahha min akhbari al-Qur'an okukakasiza ddala amawulire ago agajjidde mu Qur'an okukakasiza ddala amawulire agajjidde mu Qur'an bimaana n'otagawakanya nekati nga bulaba nawe kati oboji nokunyumiza amasima ate kati kukiyama ate kati nayoga oteekateekawo obusongasonga kati wala kisoboka kugukula neyogera ebyemabega neyogera ebyemaaso neyogera bya bulimbi naawe kiriza wala ebintu by'okujja mu Qur'an nga otufu byewuunyisa naye gubikkirize. Allahu subhanahu wa ta'ala tagenda kukwera kuntegeerayo. Ekyafa ekisinga okwewuunyisa abaddu kyekyafa kya Huzayr. Omusajja oyo gwatunyumizako mu Surati al-Baqara. Omusajja yazaala omwana n'asinga taata we obukulu ng'omwana mukulu okusinga taata we nga taata muto ku mwana kebyobikiza mwebiri mu Qur'an ate ekyafa ekyo genda okinoonyeko ojjako ojja obukulu bwa Allah n'obunene bwa Allah. Namu ensonga esembayo ku kigenje tukiriza mu bitabo bya Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti amalu okukkiriza n'okukolera ku nsonga zonna ezo eziri mu Qur'an aya ezitali mansukh aya ezitasangulwa waya mu Qur'an nga wajita nasikh wal mansukh aya nga zasangwa nezitasangwa kati tukanya ku aya ezinasikh wajita tuyita nasikh lilhukmi nga zasangulwa mu kulamulwa nenga mu Qur'an mweziri waya nga weziri nga just nga zasangulwa ddala nga tiziri mu completely nga Allah yagamba mu Qur'an ma nasakh min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw mithliha. Allah nakuna tena aya jasangulwa mu Qur'an kujonga ali tegiste kitegeeza wala asbita nasikh mansukh nga zo zasangulwa ddala mu Qur'an kali nasikh ezitasangulwa wala zasangulwa nga just zasangulwa mu mbera ya bubaka ya namula. Naam kati okwera ku akhbari ezo mukulu point bageza okukolaga wano Qur'an tugikkiriza mu mbeera y'okugikolerako mudufu bagikolerako okugikolerako tosobola kusoma Qur'ani nga togikolerako ogenda boyeredde ebizibu eby'omuggundu kusoma Qur'ani gate okola byennyini ya Qur'an yahe tutereeze agamba ensonga ey'okuna oba empagi ey'okuna agamba al-imanu birrusuli omukkiriza omusiraamu akkiriza atya mubaka ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensonga esookera ddala era naye erimu ensonga nnya esooka al-imanu bi annahum rusulun haqqan min Allahi ta'ala faman kafara bi rusulihi wahidun minhum faqad kafara bi ijma'in. Point esooka gye nga yonna bakkiriza ababaka ba Allahu tabaraka wa ta'ala okukkiriza ddala nti abo nno Allahu subhanahu wa ta'ala yabatuma babe wadde abamu baakuyiranga mu bantu bannaabwe abantu baali bayagala oba Allah atuma malayika bo walagala mu surati mu Furqan wama li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaki wama li hadha ar-rasul yakulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq ngaga mbaka kyono ali emmere n'agenda ne mbutale balowooza nti bolo kizumba wa sallam balowooza alina kuva mu bo alina kuva mu malayika wa hakadha kati okukkiriza nti Allah bonna abaka ba Allah bakugambibwako bonna abirimu batewo n'okusukkamu bonna n'abasukkawo Allah subhanahu wa ta'ala yabatuma era singa obaako nabbi wa Allah omubaka wa Allah yenna gw'okaafuwalira oba yenna gw'owakanya nti oyo tali mubaka ba Allah
sinabbi wa Allah fakad kafara bil ijma'i o kafu wadde ovudde muslim bonna wadde tewamulabako wadde byogera bikusanyusiza mukkirize nti nabbi wa Allah nabbi wa Katonda amakulu gwe kikkakatawo kumukkiriza nakola ebyo bibakugambye sikugambye kati wala kati si nabbi wa Katonda n'oteekateekawo obuwaayiro bwampuliriza nedda okukkiriza ddala nti obubaka ba Allahu tabaraka wa taala era singa obaako n'omugo wakanya oba gw'okaafuwalira n'ogamba nti ono nedda naawe obusiraamu obufuluma n'agamba nti al imaanu okukkiriza mu mannya gaabwe agagatugambibwa okuba annabi ba Allah bangi abatatugambibwako bangi mu Qur'an Allah wakabiri mu batawo naye nga bangi yagamba ka mithlu Muhammadin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhu alayhim ssalam kukkiriza bannabi wa Allah nga Nuh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Isa Musa alayhim ssalam okukkiriza abo ensonga eddako tasdiqu ma sahha alayhi min akhbarihim okukkiriza bajja nabyo nti si be babyetuma okukkiriza ddala nti yonna ebayogera si be babyetuma Allah agamba mu Qur'an yagala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Allahu tabaraka byogera teyogeranga biva ku mwoyo gwe in huwa illa wahyun yuha bwabanga bubaka okuva Allahu tabaraka wa taala kitegeeza ne bali bwe bali ne bali bwe bali okukkiriza ddala ittabi'u man la yas'alukum ajra aya ngezija mu Qur'an yazidaga nabi wallah ntibetumanga so agambye ensonga eddako al-amalu bi shari'ati okukkiriza gw'omukkiriza kikkakatako okukkiriza mu sharia yombaka sallallahu alaihi wasallam gye yajja nayo sore okukkiriza mu sharia yombako Allah sallallahu alaihi wasallam era gw'omukkiriza toyina nsonga lwaki ate olowooza byali mu sharia bannabbi abasooka tebikwatako bukatoyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyafa ekitunyumizibwa ekya Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu atugamba kyafa ekitubatunyumiza tugamba nti sahabo yali atambula n'asanga omusajja ng'alina ekitabo ekya Musa Tawrat ng'agisomesa abantu kuba yali ekyewa alina kubeera ng'ejungululwa n'okubeera ng'ebuzibwawo n'asanga abantu bwe yabasanga Musa Umar bin al-Khattab na Tawrat n'emunyumira bwemunyumira n'atula mu ddarusu eyo paka bwe yaggwa kyava agawa omusajja ono eyali asomesa ebigambo ebyo mbadde nsaba mumpandiikeeyo ku bimu ku bigambo ebyo ngende mutwe mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam musomeremu byali mu Tawrat kyava awandiika ebintu ebyo nabeera nga obubaka obutone mbaka sallallahu alaihi wasallam byeyabeeranga butale nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abumuwa bwe yabumuwa mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga Umar atandika kubisoma kati ye obwongo bwonna bwali yatudde ebyasoma bwati nga feeso yonna eri mu byasoma nga tatunulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda olaba kati swabunda kyavaako nakonabagawe byosoma noozo mbaka musanyufu feeso yonna nga tulaba yenyiza nagamba raditu billahi rabba wa bil islami nayogera ekigambo ekyo nenga nagamba yogera law kana Musa hayyun singa nabbi Musa alayhi salatu wassalam abadde mulamu ne mugoberera mmwe la dalaltu mwandibuze ekyo kinene kyeyogera sallallahu alayhi wasallam singa Musa kikyategeeza nabiyullahi Musa nabbi wa Allah ne sharia yewono tekolawo ebyali luli bo bali balina sabti fe tuyina byanjawulo kati gobeera bino ebiriwo togobeera biri bireke bino gobeera bino ebiro ya simanyo bakategereka nam agamba ensonga eddako
ensonga y'okutaano tunatumaliriza darusu yaffe oba kusoma kwaffe programu yaffe inshallah. Agamba ensonga y'okutaano al-imaanu bil yawmil aakhir. Omusiraamu ono okukkiririza ddala ku lunaku lw'enkomerero agamba yatadammanu thalathatu umuurin, bite okukkiriza olunaku lw'enkomerero tukkiriza qiyama olunaku lw'enkomerero mu nsonga nnya. Al-imaanu bil ba'th, igwe omusiraamu imaanu bil ba'th kkiriza nti ojja kuzuukira. Bw'ofa nti afudde amaze emirimu gye sibala ginnagwa sheekh bali biwedde, olina okugenda eitha n'osasulwa empeera zo ennungi n'embi. Kati al imaanu bil ba'th kukkiriza nti ogenda kuzuukira. Ekyokubiri al imaanu bil hisaabi wal ajr, kukkiriza nti Allah agenda kukubalira, agenda kuwa empeerayo. Lwaki tuzuukira? Tuzuukire tubeere nga tuweebwa empeera zaffe olw'ebyo bye twakola. Waqul i'malu fasayara Allahu amalakum, mukole. Waqul i'malu, mukole, Allahu tabaraka wa ta'ala jalla emirimu gyammwe. Kalagala sawo tukole nga tugenda zuukira, tugenda sasula, kitegeeza tulina kufa. Bwe tumala okufa tuzuukire tusasule. Kati bw'omala okuzuukira kasa ndi waliwo al-hisaab, olina okubalibwa wal ajr n'osasulwa. Yagamba ajabtu liman ya'lam, neewuunya oyo yenna amanyi annahu kamautu wahdahu, nti agenda kufa omu, wadkhil al-qabri wahdahu, ayingire qabbuli omu kyenyagaddemu, wayuhaasabu wahdahu, wayuhaasabu wahdahu. Yagamba Allah walaqad ji'tumuna furada, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Wajjomu era ogenda balibwa mukitala, ogenda kufa omu bakubala omu. Kati weetereze, bw'ofa ojja zuukira, obalibwe, osasule. Imma ogende mu muliro oba ogende mu jjana. Era kyekyokusatu bw'omala agamba kukiza nti ejjana gye n'omuliro gyeguli, ebyo biri mu imaanu bil yawmil aakhir. N'ensonga esimu n'agamba nti laahidh zukuka ayuha almu'minuun, obange gwe omukkiriza, manya nti wetugamba wetwogera ku mpagi eyo oba ku mpagi eyo ey'okutaano, mpagi z'obukkiriza eyitibwa yawmil aakhir, muyingiramu kye bayita su'aalun fil qabr. Mulimu ebibuuzo by'omu kabiri nayo gyebiri, bajja bikubuuza man rabbuka, bakutuuze. Ne wallahi nkulayira Allah, ne oba tewalongoosa ndaba omulungi nga tewakola mirimu mirungi nga tewalongoosa, ne banajja ne bakusomera nti bwe bagenda kujja bamalayika babiri bakubuuze man rabbuka nga tewalongoosa, yakhe tebigenda kukugasa, bigenda kukuyita ku matu, gwalina okwerongoosa. Kati bwetyo oba bwatyo omukkiriza bwakkiriza empagi eyitibwa al imaanu bil yawmil aakhiri, bwatyo bwakkiriza empagi eya al akhira, nakumenya empagi esembera ddala al imaanu bil qadar, kukkiriza mu qadari ya Allah tabaraka. Kusukirana yatadamman arba'atu, mukitekulamu ensonga nnya. Ensonga esooka ddala al imaanu bi anna Allah ta'ala alima kulli shay'in, okumanya nti Allah tabaraka wa ta'ala alima, yamanya. Alima eno fi'lu eraga nti Allah yamanya dda, alima bi kulli shay, yamanya ku buli nsonga yonna erina kubeera ng'ebaawo. Kati imaanu bil qadari, okukkiriza mu kugera kwa Allah tabaraka, olina okukkiriza ddala nti Allah tabaraka wa ta'ala alima kulli shay, yamanya ensonga zonna, buli kimu kyogenda okukola kirina kubeera nga kimu, buli ekigenda okubeerawo Mungu subhanahu wa ta'ala alima, yakimanya min qabil, ekirina kubeera nga kihappeninga. Mungu subhanahu wa ta'ala akimanya nti kino kigenda kubeera bwe kiti. Kati gwe omwana Adamu kitegeeza buli Allah qadari ya Allah tabaraka yaliwo, era okutomerwako akagaali oba akapiki ne kakuba teba accident mu maaso ga Allah, tekimutuwako nti Allah abadde akyalaba China ate abe Uganda nomukonda accident nedda sebo. Allah aba akimanyira aba. Kati alima, Allah aba amanyi, yamanya nti ojja kufuna embeera eyo. Ekyokubiri wal imaanu bi anna Allah kataba dhalika fi lawhil mahfuz, okumanya nti ekyo ekikutuuseeko kirungi oba kibi. Kataba dhalika fi lawhil mahfuz, ti Allah tabaraka wa ta'ala yakiwandiika ku lawhil mahfuz, ku lubaawo olukuumibwa. Era Allah aba akimanyi nti Mungu nti mukulugundi kino kigenda kutuka mu kaseera bwe kati ne bwe kati. Naam, agamba ensonga eddako
الإيمان بأن الله وكما أنت الله تبارك وتعالى بل يشكتو سيكو تشبه أكسيدنتالي تشبه أكسيدنتالي إلا أن مغانا ونمبيريزا ensonga eyitibwa okukkiriza mu qadari ya Allah. Abantu abasinga mwana wattu bakafuwalirawo nnyo nosanga omusajja w'omukyala Allah subhanahu wa ta'ala namuwa omusiiba nayogera ebigambo ebiyinza omujja mu busitaamu, kankubye omuggo bannange, Allah nkubye omuggo, Allah nkubye omuggo, Allah era bannange, era Allah era teyandibadde nze, era kale era nze. Aya toyogera, la tafal hadha hakaza wa hadha, tukola ekyo busitaamu bwogenda bugira. Tutumenye ekyafeyo ky'omukyala Allah gwe yagezesa n'embeera n'afiirwa katabaniike oba akaana ke, amala okufiirwa omwana we, omukyala oyo nadda ku ntaana neyesansabaga nakola ki? Musallam najja namugamba mukyala gwe singa ogumiikiriza kyandibadde kirungi ddyo, namugamba genda olala tekituuse ku ggwe. Ng'omusajja we wala tekituuse ku ggwe yafiirwa abaana n'afiirwa abaana n'abaana sallam. Nabi sallam n'agenda. Kati amala okubeera nga omukyala amaze okwogera yayogedde, sahaba navuga naye otegedde gwogamba ebigambo ebyo nti naka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wembaka wa Allah. Omukyala n'awunga n'adduka emisinde n'agenda. Bwe yagenda n'asanga nabbi wa Allah namugamba sallallahu alaihi wasallam yegedde mutamanya, namugamba innama as-sabru inda as-sadamati al-ula, kiyitibwa bukkiriza kibeerawo mu kaseera akasookerera. Kati Allah bwakuteekako omusiiba gonna manya nti Allahu tabaraka wa ta'ala ayina ensonga lwaki akutaddeko omusiiba ogwo. Gumiikiriza oyinza okuba nti okugumiikiriza okw'omusiiba ogwo Allah asobola okukwata ekintu ekibi ekyolabanga ekibi naye nga kyefombekeddemu obulungi. Kankyogerewe nti tulabangako abantu abadde mu mbeera embi, Allah n'abako gwabattamu mu bo ne bagaggawala ku lw'okufa kw'omuntu oyo. Tobalabangako mu buwangazi okyogamba. Kati Allah asobola leeta omusiiba naye ng'emabega w'omusiiba ogwo ate waliyo kye bayita nasulu ya Allah, okutaasa kwa Allah okw'enjawulo. Naye nga musiiba nga Allah ategese ebinene mu musiiba ogukutuuseeko ogwo, nga Mungu subhanahu nga singa oba ogumiikiriza n'otegeera nti Mungu subhanahu wa ta'ala ayina kyanjagaza ekisinga obulungi kyoti. Idhan tutereeze insha Allah tabaraka wa ta'ala nga tunatulumayiza bahali sunna wal jamaa. Bahali sunna wal jamaa enkola bahali sunna wal jamaa buli kimu bakikola na bujulizi. Ffe tukola bintu bighayri dalil, tulina dalil, tumala bena dalil. Byetwogedde byonna nno mwana wattu birina obujulizi mu Qur'an ne mu ahadith mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Yagamba Allah mu Qur'an laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين. يقام الله ليس البر تبريو برونجي أن تولوا وجوهكم اكتنزي يمwe المشرق والمغرب. ina gunni zinazingira mnagane walakin albirra kiti wa bulungi man amana billah kukiza Allah wal yawmil akhir unakuwa nkomero wal malaika ne malaika wal kitab ne bitabu bi wan nabiyyin ne man nabi wa Allah zimpaji tano empaje y'omukaaga eri mu suratul qamar eri suratul baqara. Suratul qamar nagamba inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah bishiyatonda yashitonda na qadar maana nga akitegese
so by'obujulizi bw'ebintu bye tulaba olunaku lwa leero mu mbeera eno nga tumaliriza hadithi ya Jibrilu eyitibwa hadithu Jibril hadithun tawil yesangamu ebigambo bye tulabye olunaku leero. So omukkiriza bwatu bakkiriza empagi z'obukkiriza omukaaga oba empagirizo omukaaga nga buli musiraamu nobeera ng'ozikiriza mu nzikiriza entuufu nga ebazikiriza abatusooka abalongoofu mu mbeera emubenjera. So Allahu tabaraka wa taala tuwa obukkiriza obutuufu bwatwagaza atuwe okubeera nga tumusinkana nga tusiimye n'okulongoosa muguno omwaka gwe twayingidde omupya mu mbeera emubenjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. يا أيها المزمل. O you who wraps himself in clothing, قم الليل إلا قليلا. arise to pray the night except for a little. نصفه أو انقص منه قليلا. Half of it, or subtract from it a little. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Or add to it and recite the Quran with measured recitation. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Indeed, we will cast upon you a heavy word. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Indeed, the hours of the night are more effective for concurrence of heart and tongue and more suitable for words. إن لك في النهار سبحا طويلا. Indeed, for you by day is prolonged occupation. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. And remember the name of your Lord, and devote yourself to Him with complete devotion. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. He is the Lord of the East and the West. There is no deity except Him. So take Him as disposer of your affairs. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. And be patient over what they say, and avoid them with gracious avoidance. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. And leave me with the matter of the deniers, those of ease in life, and allow them respite a little. إن لدينا